Ekyekango kibuutikidde omwana muwala eyagenda e Bulaya okukola n'amalayo emyaka gyo gyonna egisinga ku kyeyo nga bw'asindika ssente babeere nga beekulaakulanye n'omwami we. Kimuweddeko okuba nti omwami munange yawasizzaamu buwasa mu ssente tekako n'okuzimbira amaka omukyala omulala gw'afuna ebbali ng'ono gwe yazaalamu abaana gwazze ng'abonaabona naye munnange amukanyuza eri oluvannyuma lw'okukozesa ssente ne ziggwawo. Omwami ono ensonga zaawa ziri nti omukyala aluddeyo nnyo ku kyeyo takomawo. Omusajja yabuuza munnange nze oyagala nkole ntya mu abakazi abali eyo abayomba gwe bw'obeera nze osobola okubeerawo egyo emyaka gyonna nga mukazi wo taliiwo. Omukazi waavaawo yadde obadde omwagala trust me tosobola kubeerawo n'omulinda. Lwaki temweteekako mu ngatto zange? Wabula omukyala akulaga nti bino tabibayinze. Omukyala akoze akatambi kano wabula saagala mwerabire nga tetunaba kuteekawo kano katambi tugenda sooka n'akatambi akavaako emberebezi ebintu byonna okuwanvuwa mpaka wano. Omukyala ono tukinjukire nti yasooka n'akola akatambi akasooka n'agamba akatambi kanene omukampera omwami wange lwaki onzizizaako omukazi omulala ng'okimanyi nkola tutereeze obulamu kiki kyoyagala nga gwe omuntu. Ebintu we biti bizze bibeerawo mu bulamu bw'abakyala naddala bankuba kyeyo nga gwe olunaku lwe wava ewaka omwami n'owasa olunaku lwe wava ewaka nga n'abaana bo omusajja yabateekamu omukazi omulala abaana yabagoba ewaka omusajja yakyuka n'ebintu ebirala byonna tugenda kuba nga tubiraba mu katambi kaneeno kengenda okuteeka Bwotayiga Mukano munnange bw'otyo bw'olifa. Yenze Shila addeetangera we mukimanyi nti updates nziteekawo waneeno gwe omulimu gwe guli gumu kulaba videos entaddeyo zirayikinga nazikomentingako wabula subscribinga woba obadde tunaba subscribinga akadde kakwateko kagenda kukuyamba nnyo mu videos zonna ze tuteekawo. Katusooke n'akatambi akavaako emberebezi okubanga bino byonna biranze mpaka wano. Katugendeko mu katambi. Eno video njagala mugintambulize etuuke ku mwami wange omulungi gwe bayita Ibula. Twesuubiza nga nva Uganda nti ngenda kukola era ngenda mala emyaka 4 ndyoke nkomewo. Naye nakamala emyaka 3 gyokka, emyaka 3 naye ogenza obwasizza omukazi omulala. Kusuubiza nti ssente zenkola ngenda kudda tulabe nga twezimba. Sigamba nti noba ssente nzirya ngenda kudda twezimbe. N'ogenza owasizza omukyala Kyamimu, omukyala omusoga gwe bayita Kyamimu mumanyi bulungi nnyo. N'abaami baffe kiki kye mwagala ku bakyala abo abasoga? N'abasoga ki mwagala ku basajja baffe? Mututwalidde abasajja bonna mubamazeeyo. Mwami wange Ibula nkomawo. Kyamimu mwesonyu. Akatambi fenna twakalaba okumanya nga twakalaba katuuka ne ku TV nga Sanyuka TV mu ggwanga lyaffe erya Uganda bwe baakapostinga akatambi nga kabasuseeko okutambula ennyo ate nga munnange kasoundinga okubanga akali fani ng'omukyala alaga ali fani mu bintu byayogera wabula ate munnange kyovulaba nze nsiba mbagamba tosekereranga muntu yenna ali mu mbeera eyo. Ebiseera ebisinga omuntu ayinza okukola akatambi ng'aliko gwe ne kakusanyusa naye nga meaning y'akatambi nkulu ddala ebintu ebyayogedde mu katambi bumuluma nga ye omuntu bimumazeeko emirembe wabula olw'okuba nti ffe tuli bannayuganda ffe tuseka busesi. Nange nga nze Adita kansesa nnyo trust me naseka nenfaawo n'okufa nga ndowooza munange ono anoonya content ayagala kubeera abantu nga bamulaba tumuyambeko tutambuze akatambi tukomentinge kumbe munange byali serious bimaze kutuuka kulinosa nendyoka mmanya munnange omukyalo ono yali alumwa. Katugendeko mu katambi akankakasiza nti nno munnange gano gaali mazima ate nawe okeerabireko. Leyo mbwa gwe byonna biwandiike bana mwe mumulaba ezaawa zino amaze okunnumya omutima gunnuma omutima gunnuma naye era sitiru tanaba kuweweera okuzizaako omukazi omulala tanaba kuweweera. Kati ekyo kyekimusanyusa nga ndaba nga nkaaba naye gano amaziga genkaba gagenda kuddira bubi nnyo. Ndi musanyufu naye gano amaziga genkaba gagenda kulondola gwe n'ekyo kikyamimu temugenda funa mirembe. Wamblokinga ku WhatsApp, no blockinga ku Facebook, ku imo,
buli amu n'obulokinga kati onubye waneeno onvumirako ompereza ebigundi bye ebyekisiru nga bwesiwooma. Tewali buzibu, tewali buzibu. Sigenda kuddamu kukaaba. Okay, nze sikugambye tofaayo, sikugambye okufaayo. Buno obulamu bwange, buno obulamu bwange, tofaayo eri bulamu bwange. Naye gano amaziga genkaaba gali kuddira. Gano amaziga genkaaba gali kuddira. Ojja bonaabona. N'ekyo kikyamimu kyo ojja bonaabona. Yenzo baji nali sikwesiga sakuwa sente zange. Nakimanya ekisajja gwe era ojja kunvaamu lumu, ojja kunvaamu. Kati olaba sakwe wa sente zange, kati bwe busungu bw'obulira tojja kufuna ku sente zange. Sigala n'oyo omusogawo. Sigenda kuddamu kukaaba. Ne wowandika biki sigenda kuddamu kukaaba. Bwe yasama ngenda kusimayilinga mukwano, ngenda kusimayilinga. Sigenda kaaba. Mundaba nkaaba kati siri mukaaba. Ndi mu kusimayilinga. Oh. Ojja kubonaabona gano amaziga gonkaabiza. Ojja bonaabona. Enjo bangambe enjo ngenda bagamba ndi mulwadde sigafuluma. Enjo kati bagamba bagenda kuŋŋamba ekira obadde ki? Ng'okaaba ofiiriddwa kiki? Abasoga musabire ekyo kikyamye mukikwatako. Ngenda kiwuttula bubi nnyo. Nze Ibula simwagala. Nze Ibula simwagala. Jesinkaaba olw'okumaliriza olw'okukola ki okwonoona obudde bwange. Okunyonoonera obudde bwange akaseera kano konakona nansuubiza nga wennaaba nvudde ku kyeyo nti tugenda kubeera ffena. Nti wennaaba nvudde ku kyeyo tugenda kubeera ffena. Kyokka mbadde waffe emyaka 6 nga mulinda twewase. Nga ngamba nti no
nga mugamba ojjadde okyale waka nga ngamba nja kujja emyaka 6 neninda omusajja saa zino avuddemu afunye omusajja afunye omukazi omulala ate so ne mutabani wange ku lujja yobanga mmanyi nti wenvaana eno ntuuka tugende twefumbire n'omusajja njezi mugambye ngenda kumala kusheeyo njezita emyaka emeka 4 gyokka renewinze saddayo emyaka 2 we nagimala saddayo mugambye jasi ngenda kumala emyaka emeka emyaka 4 nkomewo osobola kunninda kati saa zino afunye omukazi omulala kati nga kuba kimbasikaaba ye mwe benyumiza temugendera kuntegeera yensonga lwaki ngambye kati era wembibanyumiza temugenda kuntegeera nze ibula simwagalangako ibula namuvaako sikyayagala naye mugambye jesi ngenda kumala emyaka emeka 4 gyokka maze emyaka 2 nerenewinga kati nemugamba kankole kikamaleko emyaka emirala 2 nkomewo tubeere ffenna naye saa zino eno andiddemu olukwe andesewo ne mutabani wange naye mutabani wange bw'alikula nja bimunyumiza byonna nti wandekawo n'ogenda n'omukazi omusoga ate kimanyi nti no mutabani wange mugezi nnyo ng'ojja bimunyonyi ojja kuzunga wano ng'otunoonya nga tetukyaliwo ng'otwalinnya dde ennyonyi nga tuli Amerika ne mutabani wange owoli omusajja omuzungu gwe nabagamba oli gwe nabagambye nti ankolerako visa anoonya nga takyandaba akatambi ako okalabye nze abuuza okyalina kyomanja olina kyomanja mukwano gwe yasubscribinga of course tolina kyomanja kubanga munange obutambi bwonna mbutaddewo ate era obulabye wano tubagamba ki era tusiiba tubagamba tutya baganda bange mwe abajja ebulaya naddala nga muyina abaami muyina abaana bammwe njagala mbagamba ekintu kimu immediately woolinnya ennyonyi n'ogamba nti ozze kukola omwami oyo oba omulese mu ngalo za mukazi mulala olaba obeerawo ewaka omwami nasigala nga ayenda kati ate wano wootali nga kimanyi teri muntu agenda mubuuza ovaawa teri muntu agenda mubuuza oludde wala ebintu ebirala abasajja bo bafuna abakyala abalala nga tetuliiwo ate abakyala abo ne bafugira ddala amaka gaffe oyinza n'okutuuka okudda nga n'ennyumba gye walekanga yo erimu omukyala omulala bino muzenga mubiraba saagala mwebuzeebuze era bikyatuukawo nnyo igwe bw'obeera ku kyeyo munnange sigala ku kyeyo ogumiikiriza ekyewo ekyo katonda akuyambe omusajja bw'anaaba waali you go for that wona osanga nga bamutwala ng'ofuna omulala ate kinnyo yenze shila adita gwenze kamanye kikyolowooza ku butambi nga buno bwenkoze nga bweyambisa comment section embagala nnyo see you tomorrow.